wanaabayo abantu abalala abanoonyerezebwako mu bulyake mu ngeri y'emu. Kati abadde bamufunamu be boogera ebyo kubanga bataddeko abantu ebukedya nga bagamba omuntu waffe mumukutte tumufunyeemu. Akati abo bambi tobanenya. Bantu ki abalala bayinza okweraliikirira abandi badde beeraliikirira ku gavumenti eno singa abantu abo boogambye abakola omulimu ogwo bakkirizibwa okukola omulimu gwabwe wandyewuunyiza nnyo. Wano abantu abalina empisa embi, abalina engalo, abalina endowooza ya corruption mwebali balinga abantu nga 100-200 awo ababi. Uganda abantu abasinga balungi, ababi be batono, naye batuukirira omukulu ne bamulimba ababi. Kakati abali abantu abalungi ababuuliriza ne babalemesa era abo ne bayingira mu maka g'abantu ne bakozesa ba house girl ne bakozesa abakyala bakette ab'omunju. Ebyo byonna batuuse n'okugaba obutwa, ebyo obutwa bagenze mu byobulogo byonna bantu abo ababibiri byenkugamba. Abasajja bano n'abakyala bano abaasoma omulimu gw'okubuuliriza tubawa omukisa wandyewuunyiza nnyo. Bayinza okukyusakyusa bonna babamanyi. Gavumenti eno nga yayagadde kukyusa Uganda ekikola mu nnaku olwo nga bandyagadde Uganda yonna ekkirize. Ababadde mu paalamenti mu bukulembeze bonna baveeyo. Obwa sipiika bulimu radioactive ne toxin kati mulimu obutwa. Ekifo kya sipiika n'omumyuka bonna abaddewo babajjewo. Omukulu w'eggwanga ava mu west, omukulu wa judiciary ava mu west, omukulu wa parliament ate okuva awalala n'omumyuka we. Kati awo ndabyewo wonna Sebawo avudde Buganda ayiruddawo. Deputy gwe baleese owa justice Muganda ye Kazibwe. Ekibuuzo kiri nti Buganda yesinga okubeera n'eggwanga eddene tye, lwaki bote mu parliament babawaayo kifo? Omwami deputy gwe banawulidde nti baagala, omwami deputy musajja mulungi, tebali bamuwa ekifo ekirala naye si mu parliament, kubanga bwe banaamulekayo ekijja okwogerwa nti babadde bayiikiriza mukyala. Nedda, bombi baveeyo. Ate temutuleetera aliko ebyafaayo, simanyi yalina amabaati, simanyi abo bonna mubajjemu. Akati ekyo kijja kuyamba okulaga nti yes, gavumenti erwanyisa ki obuli bw'enguzi. Abatulaba tubaniza nnyo nate mu programu yaffe eno Simba ku Lutimbe. Nga bwe mukimanyi lwakusatu tubeera ne Captain Francis Babu. Captain, buuza ku batulaba. Bannaffe abali ku Lutimbe n'abatuwuliriza ku Radio Simba mbalamusizza. Kandowooze nti muli bulungi. Ate mwebale kubeera ku programu eno, baŋŋambye nti mutera okubeerako. Programu eno tugikola n'omukulu ono Mayi Mivule nga twagala okubawa embeera eriwo mu kiseera kino kye tutambuliramu, gye tuvudde ne gye tugenda. Obukenuzi mu paalamenti ya Uganda. Weekend eno yatuyingiza wiiki eno twalaba okuviira ddala ku Lwomukaaga nga ebitongole by'amagye birumbye amaka ga sipiika, boogedde ku obutambi bwafuluma, simanyi basanze ebisawo bya ssente, simanyi emmotoka, anyway eventually n'emmotoka nazo ne bazijjayo. Naye sipiika yatuuka atya okugwa mu bizibu bino? Okusookera ddala ssebo neyanzeege. Edda ennyo bwe twali tukola etteeka lya Inspector General of Government gwe bayita Ombudsman, IGG. Ensonga eyatukozesa etteeka eryo, abapoliisi baffe n'abakwasi b'eddembe nga waliwo abantu mu ggwanga be batasobola kukwatako nga bagumu babatya era bamukwatako nga n'omulimu gugenda. Kati ne tuteekawo etteeka eryo, netteekawo omuntu gwe bayita IGG. Era eyasooka yali mwami Luzindana ne mwami Waswa Lule. Kaakati ekisookera ddala abakulu bagumu nnyo okubuulirizaako. Owulidde, bakola ebintu abantu babatya.
kakati kibuuzo kyo atuuse etyawo olw'ekifo kiri kyalimu abantu abali tebamwetantala kubuuliriza ne waliwo etteeka anti lirira ebyetteeka sooka owulire kyenkugamba abantu ebyo byonna byonna bimanyiwa ebiri naye abantu batya abantu abakulu n'abo abakola okubuuliriza batya abakulu kakati amateeka gajja nga wavuddeyo omuntu n'akala naga kino kiyitiridde era kati ekibuuzo kyo wano wekijjira olabidde ddala ng'abantu abakiyingiddemu si IGG obutereevu kubanga IGG ye bw'abuuliriza n'agamba gavumenti mutuwa ababuuliriza tebaba ba IGG babeera ba gavumenti naye kati bali ku ddaala ki ku luno IGG yeegasse n'abakulu abali mu security ne baga nti waliwo ekintu ekisobo wano era ne batandika okubuuliriza kati gwe bwewalabye byonna byebyo nga bamaze okwegatta nga kiri ekyokutya omukulu okumubuulizaako kati basobola n'okuyingira ewuwe ndoza kyekibuuzo kyobadde yagala okubuuza kakati okutuuka awo kibadde kiraga nti wabaddewo okubikkirira abandi badde bamubuuza nga bamubikkirira oba nga balowooza nti kirungi oba si kirungi naye bandoza bagenza okutuuka ng'ekintu kigenze wala ne balyoka bagenda okubuuliriza kakati waliwo ekigambo kye twateeka mu constitution bw'osonga mu muntu oteekwa okulaga n'obukakafu nti ebintu ebyo byoyogera bituufu mu Lungereza bakiyita allegation waliwo n'etteeka eddala mu constitution nti omuntu aba talina kyasobezza okutuusa ng'omaze okuggyayo ki obukakafu somebody is innocent until proved guilty kakati ebyo byonna bakola balina okubireeta bayinza okuba nga babitadde mumanyi mukozesa AI mukozesa social media mukozesa biki ddala bibye kakati naawe tulina okufuna abatutwala mu kkooti babijjeyo nga ki ng'obujulizi obujulizi obulaga nti kino ne kino ne kino kino naye bino ebifaananyi ne televisioni tetusobola kusala musango na bigambo bimutadde mu mawulire tulina kubiraba nga bituuse awatuufu kati omuntu oyo oba abantu abo bandibadde babatwala mu kkooti oyogedde ensonga kubanga okuva ku Lwomukaaga ne leero Lwakusatu tetunawulirayoko nti batwaliddwa mu kkooti naye tulaba poliisi egenda mu maka ewooba mu mmotoka ezitwala byokka bye tulaba kaakati ekituufu kyandibadde si kibi okubuuliza naye bwebanga ebyo ebintu bye babuuliriza kuba bakyabuuliriza tebanaamukwata siga abadde bamukutte bandibadde balina okumutwala mu kkooti mu ssaawa 48 naye tebamukutte naye bamuganye tojja kutambula tojja kukola bwoti kati nga kiraga nti bakyabuuliriza era ekyo kikulaga nti balina okwegendereza balina okwegendereza engeri poliisi gyekola okunoonyereza ku mulundi guno tulaba nti ebikoze nga byanjawulo mukko ku mulundi guno ebitadde nnyo ku lutimbe actually ab'amawulire abagendayo babadde baŋŋamba nti poliisi ebakubira ne Kasimu Ntwaye mujje tugende mulabe kye tukola ku mulundi guno omanyi kati n'ensi ekyuse edda tetwalina mitimbagano nga gye tulina kati n'enkola ya kompyuta yali tenaba kutuuka ku ddaala lino kati ndowooza enkola eno ya artificial intelligence egamba nti ebintu biteeke ku rekodi abantu balime kujingajinga bintu kati eyinza okuba nga yendowooza naye ng'endowooza naye balina okugyegendereza kubanga gwagikola oyinza okusangayo kakensa n'agikola nga eraga ate kirala so balina okwegendereza nga bakozesa systems ezo enkola eno gye bakozesezza ey'okukwata emmotoka ze ne baziteeka ku truck ne bazivuga ne baziisa mu kibuga wakati ekyo kyalabise kitya nze nakirabye nga ekyokweraga kubanga ezo emmotoka tolina nakuziteeka ozivuga buvuzi n'ozitwala ku poliisi wali okuva eri Nakasero
okutuuka wano enaggulu tebali omutawaana bafuna ne escort ne bagitwala ne bazigenda naye ekyokusiteera ku mmotoka ate ne bazivuga mu kibuga kyonna kyabadde nga okweraga ononsonyiwa mu Lungereza waliwo ekigambo kye bayita shabe ekintu ekijama engeri gye bakikoze tekyabadde tekirina kikitegeeza era ababadde bakikola mbadde mbasaba bakikole mu ngeri ennungi tewali omutawaana tewali abaganye kutwala mmotoka ezo nera okweragalaga tekituyamba bano abakoze omulimu oguli shabe nga bw'oguyise be bayinza okuba nga baaviiriddeko bannayuganda okukuba bano olube baba ababbi essente zaffe zonna badde bazibba ng'emmotoka ziyita mu kibuga naye n'abo bannaffe abanyiivu abannayuganda abanyiivu ebintu ebikoleddwa ebimu naye bw'obeera omunyiivu weegendereze kubanga oyinza okuba ate ng'ovuma omuntu atali mutuufu kyovudde olyanga nga twetaaga obukakafu owulidde gw'ogamba nti oli ani kuba oyo gw'ovuma ayinza okutwala mu kkooti naga nti onvumye ensina kye nali nkoze naye nga wano sipiika yatuukawo atya okutuuka embeera okusajjuka because wiiki eyasooka nga balayira wamulaba nga yeyali ddaalingi w'ekibiina n'ekibiina kyali kyavaayo ne kimwendoosinga naye tugenda okulaba ng'ebintu bikyuse omulundi gumu omwami omu bamanyi ebyobufuzi yagamba nti olunaku olumu mu byobufuzi luba luwanvu nnyo mu nsi ezimu mu lunaku lumu ekintu kiyinza okukyukira ddala mu byobufuzi kakati nze ndowooza nga tetugenze wala ebintu babadde babinoonyereza naye nga wano byavuddeyo buvi naye nga tebateekuba nga babadde we batuukidde okukola ebyo byonna nga balina fayiro. What was the spark yaleeta bino? Yali mmotoka because twamala kulaba Daily Monitor ngekubye gulire nga ligamba nti emmotoka ya speaker ya Rose ntwajogerako na wano wiki ewedde. Nedda mwami Nvule jjukira president yayogera nga ali ekyankwanzi nti mu parliament eyo waliyo obulyanke waliyo corruption. Ekitegeeza nti kyali kyatandika dda. Nze ndowooza emmotoka kayinza okuba nga yali emmanduso okuvaako bino byonna naye nga kyali kyabatandika dda. Omukyalo ono tugambe nti yalina mpulira zibi n'owulira omukulu ng'ayogera ku nsonga eno n'oteetereza nga bukyali. Kyanvudde nkugamba mwami Mivule twetaaga okubuuliriza okutuufu. Ojja kubeera wano otandike okuteebereza. Nze ndowooza okuteebereza kwe kusinza okuleetera bannayuganda ebitawaana. Ebyo byonna byonna by'oyogera okubuuliriza okutuufu kwe kuyinza otubuulira kubanga byonna by'oyogera ali yekka omukyala ali yekka biki ebimutuusizaawo ebyo byonna tulina okubibuuza si kubyogera. Bw'obuuza ekibuuzo nti ali yekka obanga qualifying statement egamba nti waliyo n'abalala ababbi bangi batya okubanga gye bali. Nze siro kubanga bagambye nti poliisi etandise okugenda ng'ekwata ba members ba parliament abalala n'abantu abalala mu mayumba gaabwe. Wali n'omukyalo omu baga nti bamukwata nammere oba yoyo omunoosonyiwa amanya sitagakozesa naye bamukwata nibaga naye bamusanga n'essente. Akati bamusanze ne batubuulire kubanga bwe bamukwata ate okubanga yayogera. Kakati ate tebasobola kubita kubanga bagenda kubatwala mu kkooti. Toyinza kutta bujulizi nga tekinagenda mu kkooti oyinza okubwonoona. Abanoonyereza bo bali competent enough nga tebakozeseddwa waliwo ekitongole edda kyetwalinangamu trust bakiyita kyeri kya Bungereza eyo ekyanoonyereza bakiyita bate ekyalinga mu poliisi ekya poliisi special branch Liverpool special branch ekyanoonyereza kuona omwami emunnamawulire eyattibwa state yard ogamba ekyebungereza. Okay, ebungereza balina ebigundi 15 ne 16 bazita batya mbitegedde sio byogamba. Tuyinza okwetaaga abantu ng'abo okutuyambako okunoonyereza. Mwami Mivule mujje mulekerawo okweyisaamu amaaso
abantu bawano abasoma ne bafuuka ba doctors ba professor olowooza tetulina bantu basoma criminology abalina degrees ne masters obadde okimanyi nti omukulu wa polisi we tulina kati yasomera mu FBI obadde okimanyi ekyo kyengezaawo kugamba bannayuganda abasobola okukola emirimu egyo gye bali ekibuuzo kiri nti bano abaakoze mwebali abo b'oyagala naye nga bannayuganda basobola okubuuliza bw'obanga tobalemesezza basobola okukola ekintu n'okusinga omuzungu nga bw'olaba doctors bo nga bw'olaba engineers bo abantu baffe abaasoma criminology gye bali mu special branch neeyo mu military intelligence gy'ogamba abantu bebateekayo baasoma ebyokunoonyereza waliwo abagamba nti mulimu effubitizi oba n'okwagala okusaanyawo omukyalo ono mu byobufuzi nga bagamba nti katulinde tulabe wanaabaayo abantu abalala abanoonyerezebwako mu bulyake mu ngeri y'emu. Mukulu, eyo conspiracy theory mu Lungereza kye bayita conspiracy kugamba nti waliwo ekintu ekitali kituufu ebeera theory naye ng'ekituufu kiri nti kiri kye nakugambye ekireese eŋŋombo ezo okujja lwakuba okubuuliriza tekunnaba kufuluma kati buli muntu ateebereza buteebereza abalala ne bakola ne conspiracy theory kati abadde bamufunamu beeboogera ebyo kubanga bataddeko abantu ebukedya nga bagamba omuntu waffe mumukutte tumufunyeemu akati abo bambi tobanenya naye beetaaga omuntu nga ffe naawe tubagambe nedda bakyabuuliriza ate naffe tetusobola kubawa story tali ntuufu ogenze n'obuuza emabega ko wali nti yasoose bantu ki abalala bayinza okweraliikirira abandi badde beeraliikirira ku gavumenti eno singa abantu abo boogambye abakola omulimu ogwo bakkirizibwa okukola omulimu gwabwe wandyewuunyiza nnyo wano abantu abalina empisa embi abalina engalo abalina endowooza ya corruption mwebali abafiiriza abaana baffe abamu abasomye ne boonona talanta zaabwe abalemesa ebitongole okukola abali enguzi obulyanke okulimbirira bannaabwe okugenda nga badduka ew'omukulu ne basiiga bannaabwe enziro bangi nnyo mu gavumenti si mu Uganda wano mu gavumenti lwakuba gavumenti bwe tujogera bwe tuba tugenda nti mu bantu 3,000 abali mu gavumenti abakolerayo oluza 10% 30 nedda tebawula 30 balinga abantu nga 1,200 yawo ababi Uganda abantu abasinga balungi ababi be batono naye batuukirira omukulu ne bamulimba ababi kakati abali abantu abalungi ababuuliriza ne babalemesa era abo nga bakozesa lyanyi lya ssente asi ssente zokka n'okulimba ne batuma abantu ne bagenda ne bayingira mu maka g'abantu ne bakozesa ba house girl ne bakozesa abakyala bakette ab'omu nju ebyo byonna batuuse n'okugaba obutwa ebyo obutwa bagenze mu byobulogo byonna bantu abo bibiri byenkugamba era singa abasajja bano n'abakyala bano abaasoma omulimu gw'okubuuliza tubawa omukisa wandyewunyiza nnyo bayinza okukyusakyusa bonna babamanyi gavumenti eno nga yayagadde kukyusa Uganda ekikola mu nnaku olwo bwe bagamba nti covid ezze tewagenda ewone weekweka olowooza nga baagaye nti bano bonna balekerawo leero tebakikola bo bamanyi naye lwaki tebabakwatako kubanga abali ebibiri byenkugambye bamanyi engeri gye balemesa kakati omusajja ono yasoma amanyi omulimu gwenga nti ekintu wala mu bino kiki abantu abo gye baliwo in fact oyinza n'okwewunya bayinza okuba tebawera na 10 abalina ddala gali amaanyi gennyini kakati omukulu nga kino bwakikoze na gavumenti tebakikoze kyabadde kijama naye nga bamaze okukikola kakati
bw'aba ayagala okulwanyisa enguzi banga nti seeka egenda kutuula eronde sipiika baweeyo amanya ga sipiika nga NRM. Nze amagezi ge nandiwadde nga bandiyagadde Uganda yonna ekkirize ababadde mu paalamenti mu bukulembeze bonna baveeyo, kubanga omuzungu alina ekigambo kyakozesa toxic, radioactive. Obwa sipiika bulimu radioactive ne toxin kati mulimu obutwa. Kaakati ekifo kya sipiika n'omumyuka bonna abaddewo babajjewo, newankubadde bayinza okuba nga tebalina kye bakoze naye babajjewo baleete abapya ate bagezeeko bamatize bannayuganda nti abantu be baleese bajja kuba nga bateekawo okugeregeranya. Omukulu w'eggwanga ava mu west, omukulu wa judiciary ava mu west, omukulu wa parliament ate okuva awalala n'omumyuka we. Kati awo ndabyewo wonna sebawo avudde Buganda ayiruddawo. Deputy gwe baleese owa justice Muganda ye Kazibwe. Ekibuuzo kiri nti Buganda yesinga okubeera n'eggwanga eddene tye, lwaki bote mu parliament babawaayo kifo oba kya sipiika oba kya mumyuka we? Kakati nze ekyo sikikola nga ndinganga gwenina njogera kuteekawo equation equality. Bannayuganda kati awo tukkiriza bali bagende. Omwami deputy gwe nawulidde nti baagala omwami deputy musajja mulungi, tebali bamuwa ekifo ekirala naye si mu parliament, kubanga bwe banaamulekayo ekijja okwogerwa nti babadde bayiikiriza mukyala. Nedda, bombi baveeyo, bwabanga tebalina kye bakoze babawa emirimu emirala. Wano bateekewo abapya. Ate bwe baleeta omusajja baleete n'omukazi. Omukazi bw'abeera sipiika, omusajja abeera deputy. Omusajja bw'abeera sipiika, omukazi abeera deputy. Ahani nze nkikoze ekyo nga njagala kulaga we tutandikira okwenaaza. Abantu bapya mwabo abali mupale muli bali abalungi, balondimu abantu babiri. Ate temutuleetera aliko ebyafaayo, simanyi yalina amabaati, simanyi abo bonna mubajjemu, kubanga twagala kati omuntu mupya atalina nziro. Akati ekyo kijja kuyamba okulaga nti yes gavumenti erwanyisa obuli bw'enguzi. Kinayamba n'okulongoosa ekifaananyi kya palamenti kulabaga nti muntu mupya kati katumulabe omusajja n'omukazi, ebifo byombi omu abeere musajja omu abeere mukazi. In other words, bwe tewandyagadde kulaba muntu aliko nziro yenna ng'akomawo obukulembeze bwa palamenti. Si kubeera na nziro, abeere mupya nga taliko kamogo konna. Nze sirina gwe mpawaabira. Nze njagala ffe bannayuganda tukifune nti wait a minute, kirabika gavumenti kati ekoze ekituufu, bali kyonna kyonna ekirongoosezza ebanga emmotoka gye batuta okwoza, tujooze ekifo kya sipiika, tukyoze tukiteekemu abantu abalala. Ndowooza bulowooza kikola ekyo nkiraba nange nze nti bwebanga baagala kulwanyisa bulyanke nakuwa kifaananyi bannayuganda. Olina akagambo kewayogeddeku nti yasoose kajja kasigala kakomawo mu bwongo bwange naddala bwe tutunuulira emikono emirala egya gavumenti, that is the legislature, waawalala aweetaaga okugogola wonna abantu abo buli kitundu gye bali. Boddayo emabega ojja kuwulira mu judiciary waliyo abantu, boddayo mu executive mubaddemu abantu bangi nnyo, era baleese n'amannya g'abantu. Nze sijja kuyingira amannya g'abantu. Ekituufu okubuuliriza ku bantu abamu gavumenti kugenze luddawa era kukomyewa. Juzi twawulira waziti miliyoni nkaaga eza dola ezabula mu Bank of Uganda, bani gwe bakwata? Waliwo abavuka ababba laptop awo. Bano baali bamenya
bamenya nzigi ne bayingira ne babba mu laptop abo bani ne waliwo sente ziri eno trillioni 11 gundi ajijiza yaganze bajja mu gavumenti abazibba akati ebyogerwa njagala gavumenti tubinoonyereza ebyo si bituufu oba ebyo bituufu gigamba ne sente za URA eze bakwatira mu gimu ku migugu mu kiboksi ekyebintu bagambye nti n'ezo zaali z'abano bwe bakutte tonakukiwulira era zibadde zigenda mu bano bwe bagambye akati ebyo tubireke tumala biseera kubanga nze saagala nnyo okudda ate mu byawedde njagala tugende mu maaso ababuuliriza babawe ebbeetu banoonye kubanga nalabye ekigambo ofisadi omukulu ofisadi yes nakirabye agamba operation ofisadi gundi ebintu ebikolebwa nga si birungi ebintu ebijamajama ofisadi obulyanke kakati ofisadi kigambo kya Luswayiri bw'obanga oyagala kikola wano wenjogera kati betwogedde kwe kujjawo ofisadi new speaker deputy speaker bapya different ne member wa parliament atulaga nti abo ebaffe biri byali byemabega biri byawedde kati tudde wano ne bano bebagambyeko bachairman b'obukiiko bwe tumanyi ne leader of government business abo bonna bagende tutandike bapya bonna tuli mu parliament kati n'abavubi baveewo bonna abavubi kinjagala otegeere kyali kitegeeza abagenda okunoonya obululu okuvuba obululu era babufunye otumakete bakyaliwo tetugenda kunoonya bululu kati tunoonya bantu banaatambuza parliament mu kisanja kino nga tetwebaka owulidde nga ate tulwanyisa ofisadi owulidde so mbadde nsaba era nga nsaba tuve mu lwali tuteekewo ebinaatuyamba awo tutaddewo mu IGG yali mupya n'omumyuka speaker n'omumyuka we bapya chief justice n'omumyuka we bapya ne bano abali mu parliament abalala nabo baveewo tufune abapya president leader of government business atuleetera omulala n'aba opposition baleetera opunga mupya bayinza ogamba iwaffe nedda loopu naye temutusimu nedda naye agende oba speaker yagenze n'abo bonna bagende ne bacommissioners abaddeko baveeko siri ku muntu nze njaga tuteekewo ekintu ekinaawa bannayuganda confidence obukakafu nti parliament bagirongoosezza kyekyoka waliwo ekibiina oba nkiyita ekibiina kye bayita Patriotic League of Uganda mu lutalo luno olw'okulongoosa parliament kiringa kyekikutte bendera naye si kibiina kya byabufuzi nekirina engeri gye kyekuusiza kyabikiridde ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM abali mu kibiina kya NRM basaanye beeraliikire ate nga bagambye nti bagenda kutuula mu seeke abo abakulu batuula mu seeke batuula just seeke yegenda okusa rubber stamping naye nga obuyinza buva mu PLU bana PLU bagita pressure group be bateeka pressure ku seeke ku NRM baddembe nze simanyi lwaki muwala n'ebiseera bali ba pressure group bateekawo pressure era baddembe okukikola nze siramutabaana nabyo kubanga twali tulina pressure groups nyingi tubadde ne pressure group okuviira ddala ku simanyi dialogue simanyi biki toziwulira pressure group ezibaddewo n'endala zivuddemu ebibiina naye gwe nga munnakibiina kya NRM ne bajja bakwata omu ku bakulembeze mu kibiina ku nkoona ekibiina nekisirika nga tekiyinza nakubaako ani yagamba kyasirika owe basirikira gwakiraba wanga kyogera ekiriwo gwebakutte ku nkoona gundi nesirika kale gwe banoonyerezaako gavumenti abantu abanoonya abapoliisi abaani gavumenti si PLU no ngamba ekibiina the party NRM
Tenaba kubaako. Pate si enoonya. Please tufune ebintu bino mu butereevu. Gavumenti bwe bagamba nti waliwo ebyokukola. National Security Committee ogimanyi, President ye chairman. N'abakulu abalala batuulamu. Aba intelligence abaki. Kati ne bateekawo engeri y'okugenda okunoonyereza. Kaakati abanoonyereza si ba bibiina. Secretariat yandivuddeyo negamba naye bannakibiina mubeere bakakkamu ensonga zijja kudda mu mbeera esirika busirisinga. Gundi ogwo si mulimu gwa kibiina. Era njagala twegendereze. Bano bowulira aboogera kimanyi twagala era bw'obawulira boogera. Teboogera ku kunoonyereza. Banoonyereza ani abanaafuna ebifo. Sinaba kuwulira nga balina kiboogera ekirimu ekirala. Basikangana mu gundi oli bw'oti bavumaŋŋana ng'ebibiina. Naye ndowooza that is not the point. The point is tiimu enoonyereza ya gavumenti. Okay? Era nga wenagambye tebannaba kutuwa kisembayo kya bukakafu tugenda mu kkooti. Ate obujulizi oluusi tebabufulumya kubanga bulina okugenda mu kkooti. So mbadde ndowooza nti abo abakulu baddembe okwogera kye baagala. Banze mbadde ndowooza nti oba oli awo. Naye nze mbawulidde boogera ku bifo. Sina kya twagala gundi, twagane gundi, tuleese gundi. Baddembe kukikola. Naye nga final say ey'ebifo ebyo egenda kubeera mu Seeke. Egenda okutuula ku Friday. Ate ne NRM bagiyite. Nayo bagiyise caucus. Kakati owe bagenda okwogerera gwe byobadde obuuza. Secretary General tutuze agenda yaffe 1, 2, 3, 4. Awo olina n'okubuuliza ebibuuzo nga bw'oyagala w'ekibiina. So mukulu bino byowulira mu social media ne firimu ezigenda mu maaso baddembe. Nze mbale njagala nnyo mulekere baleme kuba kyankalanya. Tugoberere ekintu engeri gikitambula. Ekibiina kya NRM abamu balowooza nti naye weetaaga okutunuulira. Kakati mukulu tebakulimbanga ojjukira mu Amerika ku President Nixon bagenda okubba ebipapula mu gundi ya Democratic gundi mu Delegates Conference. Nekifuuka scandal, President na resigninga. Buli munsi yonna ebintu by'obulyanke ne corruption bibeera mu bifo ebintu byetoyiza na kukkiriza. So kituufu bwe kiba nga kiba kinoonyereze era ne President akimanyi. Timuyinza okuba nga walimu ebintu bitali bitereevu. Nayo wandyagadde wabeereyo bantu bapya. Nandyagadde babuulirize. Kati siina kwenyimiridde ekinga nti babeere abantu bapya. Bate okuba nga waliwo ensonga. Secretary General waffe General nze ndowooza akoze bulungi. Mwami Right Honorable Twadongo. Nze ndabye akoze bulungi simwinaako mutawaana. Mweyoba nga waliwo ebirala batubuulire. Waliwo nawulire sente zibeera mu nsuku biki ebisinaku sibitegeera engeri gye zituuka mu nsuku nakina kye bisibimanyi. Nange naziwulirako. Bazisiba mu buveera ne bazikweka owa mu nsuku bawa. Munnaye ebyo balina twavaddanga tukweka sente mu ttaka ne tusanga enkuyege zimaze okuzirya. Okunoonyereza kuno akwata abantu abalala abanene oba kukumye kuwono. Nze nsaba Katonda okunoonyereze kube kutuufu batubuulire. Kubanga nsi okubeera nenga nti bakole batyo simba mala biseera. Bo bamanyi. Kati banaanoonyereza kujja genda nga kulanda. Omanyi okunoonyereza bakwata vup onaayogera nti ne gundi ogenda okulanga abantu bagenda bawera. Sirowooza nti nsobola okutuula nenga nti ono n'oli. Mba nnimbi. Why now? Lwaki kuzze kati okuba nti kulabikanga okw'omuzinzi okwawukana ku kulala kwonna. Bw'oba ke kaseera ak'okutandika okwerulira mutabani ekkubo. Omukulu yatandikira Kyankwanzi. Parliament erimu corruption.
weyagenda okwogera ekyo ndoza nga batandika dda. Omuzungu alina ekigambo kya better late than never. Nze omuntu agenda okulwanyisa corruption mu nsi muno ajja tuyamba nnyo kubanga gwe mutawaana gwe tulina ogulemesezza okukulaakulana kw'ensi. Omuntu yenna akulwanyisa oba atandika leero oba n'atandika mu myaka 5 egijja, njagala wabeerewo okutandika okulwanyisa obulyanke mu Uganda. Kyekizibu kya Uganda ekisinga amaanyi. Kyekisingira ddala era kasojjawo obulyanke buli kintu kyegenda kigwa mu nteeko. Waliwo abangambye nti n'akakiiko k'ebyokulonda ako keetaaga okutunuulirwa. Nkugambye buli kitongole kya gavumenti kyonna balina okukitunulamu, balina n'okuteekayo amatu agawuliriza. Teriyo intelligence etakikola, tebakulimba, buli nsi yonna ekikola. Bw'ogamba ogenda mu ggwanga lyonna tunaafuna amakomera agawera agamala. Aba si bangi nnyo, si bangi nnyo. Nze ndowooza bakola ebintu ebyo batono nnyo. Ababagoberera bayinza okuba nga be bangi naye babagoberera butamanya. Lwaki omuntu yandugoberedde omuntu omukyamu? Wano musinga ekyo bwavu na busente. Naye ekituufu kiri nti mukama wange, engeri gye bakikuttemu nga bwe wagambye tulina okuba uko we tutandikira. Ekigambo corruption kirina okulwanyisibwa mu ngeri yonna okutereeza ensi eno. Bwe twolowooza nti it is a transition, taking a shape nga bwetu bwetandise. Si lwa corruption. Transition. No, anti, abamu balowooza nti bagezaako okwelula ekkubo. Kiri ekigambo kyayogeddeko usikyafu simanyi ekyoluswahili. Ofisadi, yes. Bagezeeko okulaba nti omuntu abeera muyonjo, alaga nti muyonjo, afune obuganzi eri abantu. Mukulu, ne wano juzi bwe twagenda President Museveni n'alayira, bwe yamala okulayira n'afuuka President omupiira yali transition. Kati kiva ku transition ky'oyogera. Conspiracy theory mu Uganda ano ziyitiridde. Ono n'ayogera kiri, gundi yagenda okubeera gundi nedda mukama wange. Waliwo process. Nobo oyagala okukola transition, waliwo engeri gy'ejja. Naye bw'oba ogamba nti waliwo abakulu, kubanga kati omutabani w'omukulu ye Chief of Defence Staff. Nze wemmanyidde. Sinaba kuwulirayo kipya kiri official. Ebisigadde byaffe bye twogera. Bwe tumala okukoowa ne tutandika okuteekawo ebyaffe. Naye ne bw'aba nga yiye era balina okuyitira mu mitendera egimanyiddwa. Emitendera either aleetebwa mu system oba oli agamba nti nze nvuddewo no gwe tutaddewo tulina okulonda mu nnaku 9. Byonna tulina system wano ezaateerebwawo. Okay, nga ensonga eyo ey'obulyake tugivaako, kiki kye wandyagadde okukomekkereza ku nsonga eyo? Mbadde njagala bannayuganda basabe gavumenti yaffe bw'abadde ddala balwanyisa corruption nga bwe mbawadde ekya paalamenti tutandike okuyonja. Jjawo kubanga bw'ojjawo abalungi n'ababi bagenderamu, teekawo abapya. Kakati ekyo omu ku nsi ezituliraanye kyakola, ye tafaayo oba abalungi bagendeddemu, alongoosa era kimuyambye nnyo. Ojjawo bwonna n'oteekawo abapya. Yes. N'otandika chapter empya with new orders. N'ebiragiro because abamu bayinza okuba babibuusa amaaso. Bw'obateekawo bali batandika tulina okukola. Kati buli abajja balina okukola okusinga bali ki bwe bajjeewo. Nze ndowooza yange. Okay, ensonga endala ebadde mu wiiki eno waliwo omwami muna NRM eyafudde. Yani Kalangwa. Bambi mwami Kalangwa yafiiridde mu kabenje n'embuutu zibuutuka ekayunga eyo. Bannange omuntu bw'afa Katonda w'amaanyi ffenna atuwa obulamu. Nze nandyagadde okutwala omukisa guno okubasaba
mumusabire mu kifo ky'okuddamu ebyo abantu bafate bandibadde teboogera bigambo bingi nnyo ng'ebyo si birungi. Mbadde nsaba tumusabire awo nfune ekiwummulo ekirungi. Katonda yagenda okumusalira omusango. Abantu bagamba nti abadde yeekubaana n'abakungu mu gavumenti ne bababbako ettaka. Ensonga lwaki bajaganya? Baddembe naye ndowooza omuntu agenze kati omala biseera olinga ng'alwanyisa ekisiikirize. Ekigenda okusembayo kikwata ku cabinet likely okujja. Because kati mu kiseera kino parliament baalayidde ne ndowooza wiiki ejja lwe bagenda okulonda sipiika waabwe nga 25 omukulu ndowooza naye ali likely okusetting up government. Anti bamala okulonda sipiika parliament kati awo president alyoka alonda bamemba ba parliament atwala amannya gaabwe mu parliament bagateekeko gundi ne sipiika atandika okuteekateeka obukiiko engeri gye buna akakiiko akasooka appointments committee ey'okulonda baministers. Yes, mukiri mu buufu bwe bumu wandyagadde okulaba omusaayi omujja mu cabinet empya. Nze njagala bannayuganda abasobola okukola emirimu. Kaakati waliwo abatazizza musango. Emanyi tulina nnyo olucappirizo olutajja. Pulezidenti abantu abalonde ku mirimu gy'alina okukola. Nalaba juuzi ayagala okukola train, ayagala okukola refinery, ayagala okukola enguudo ennungi, ayagala okuteekawo ebintu ebipya ebya industries. Mu bantu baalina baani abasobola okubeera mu ttiimu ye, oba bapya oba bakadde naye nga balina obusobozi. Nze ndowooza ekyo kyensinga okwagala okulaba okusinga bano bannaffe beboogera. Wano tulina abantu abalina ebiboogero ebitali birungi. Oli omusajja oba omukazi ayisobola bamuwe akyuse ono amuteeka walala. Akati eringa ttiimu y'omupiira bw'oba olina ttiimu oyagala ttiimu ekola ki eteeba. Akati kiri eriye ttiimu gy'aleeta neesobola okukola emirimu egyo gy'agamba gy'abadde ayogerako nga n'ekimu ku ebyo ebyokulwanyisa ye corruption. So nze ndowooza ye cabinet bino bimugamba bapya biki kino kintu twali twogerako ekya sipiika kyolwakuba babadde bakyonoonye. Mu Lungereza baga nti waliwo toxic, waliwo obutwa obuleeteddwa nabibaddewo. Byonna tubyere tuteekewo ekipya. Naye bali abakadde sinaba kuwulirayo gwe baga nti ono yali mubi ono yali mulungi. Kakati naye pulezidenti yamanyi abakoze obulungi n'abakoze obubi. Kati yalonde mu bantu be abanasobola omukolera. Ate ne bino ebyokusanyusa oyo tumulenzi asanyuse alonda abasobola okukola. Ndowooza we wali enjawulo nze n'abalala. Bano tulina okubawaayo ne bali tulina okubawaayo nedda. Abo b'oyagala okuwa omuntu waabwe asobola okukola. Full stop. Then awo oyinza okuva ku kiro ekya balancing kyobadde balancing ebeerawo. Bunnayuganda buli kitundu kirina abantu abalungi. Kankubuulire ba doctors tubalina mu Uganda yonna si bwe kiri? Yes. Ba engineers, ba lawyers, abasomi. Sebo tubalina. Buli kitundu kirina abasomi. Okay. Waliyo ensonga gye tuleseeyo? Mbadde njagala bannayuganda basabire ensi yaffe. Ate tulekeraawo okulimbibwalimbibwa. Tubiribwa amazima. Ekituufu kijja kuvaayo. Abaseeke batuula tubasaba batunuulire ekintu mu ngeri entuufu. Bamemba bagenda batulundire abantu abalungi. Bannaffe abalala nabo balabye ani ddala gwe bagenda okuleeta mu abo asobola. Ate tuve mu byo olwo nabadde mpulira oyo gundi abadde atubogolera nedda ebyo mubireke. Gundi olw'ebintu ebyogeddwa wano mu Uganda ku bwa sipiika kirungi ne bateriiza. Tutandike bupya kyekyokka. Kati ye kooti bwe liba emusanze nga yasobya nga bamusalira omusango. Okay. Abatulaba
bwetyo waliwo akatale ke kaka nedda so abatulaba bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero tunaddamu ate omulundi omulala musibe bulungi